nganja kusooka nsaba ne buli bateyanjula buli omu amumanyi mbe yanjule nawe pasita tweyanjulire asooka eri tusooka mulayi Walter weyanjule Walter Lusimbi, Administrator, Uganda Musician Association. Owekitiibwa nze Wilson Bugembe nkola wano ku church katukyaza Barugara Balaam Saabavulu ndi mukozi wa mwami Bugembe njagaliza Uganda eyawamu ate ndi mutegesi wa bivulu ekinde yenze wano kati ono yampadde omulimo nze boss wa Bugembe nze abadde treasurer alina ekigambo ye mukama waffe mudongo mukama waffe mbidongo nze Sophie Gombya president wa Uganda Musicians Association n'omwami Kasoze Gregory, Administrator wa Recovery Solutions, Treatment and Counseling Center, timu ebadde jjanja bajja kikyali. Ndowooza ensonga eyo tugigusizza. Nga mbadde nsaba mukulu Balaam. Banaffe. Saabadongo. Banaffe ntwala omukisa guno okwebaza Mukama ayatusobozesezza omulanga gwaffe gwe twasabye ogw'okuddukirira mu mwannyinaffe Jack Chandiru. Omulango ogwo guvuddemu amagoba kuba bwe njogerera wano olunaku lw'eggulo famire ya Chandiru bafunye omuzira kisa ayagambye nti ekintu ajja kyetika yekka era ne basaba nti omuwala bwe yabadde ajjanjabirwa aveewo ne bamutwala owalala so bamututa owalala so nebaza abo bonna abawulidde omulango ogwo n'oyo omuzira kisa yayise mu famire natutikulako obuvunaanyizibwa obwo nebaza nnyo bannayuganda kowe nabagamba nabuuza omusumba Bugembe nti line gye twasiteeseeyo abantu bagikubako yangamba tosobola kikkiriza waliwo ampeereza 10,000 2,000 5,000 5,500 okwo kwagala sikulabangako so musumba Bugembe ebya finance yabadde treasurer ajja babulira watuuse naye nange njagala kwebaza abantu ab'enjawulo abankubidde waliwo omukyala bamuyita Walker ali London alina amaka ge gali gayaza abadde atuwadde ennyumba ya bwereere Jack mwababeera ebbanga lali yenna nga mwadde omusirikale ng'amugulira n'emmere kale omukyala Walker abeera London eyo then waliwo Patricia Sewungu nze muyita Kaliddalu mukwano gwange naye ali London naye yagambye agenda kuweereza ssente naye kati eza Patricia engeri gy'atanaziweereza nja kumusaba aleme ziweereza kubanga kati tukyazeetaaga ne mukyala Nambi Kigongo omubaka yesimbyewo ku babaka abakyala mu Kampala mukyala Nambi Kigongo abadde asuubiza okuleeta obukadde 5 naye ng'agamba abuleeta nkya kati naye musaba tetukyazeetaaga kubanga famire etuukiriddwa omuzira kisa agambye ajja kukwasaganya byonna so mwena abalina bye mubadde mutuweereza ababadde basuubira otuweereza tubasaba nti mubyesigalize naye tubeebaza nnyo okubeera ba good Samaritan abantu ba Mukama bawe omukisa mwebale eddala fye byetukola tetukola kufuna credit tetukola kutusasula naye tukolera Mukama era ensonga lwaki tuli wano mu kifo kya Mukama so mwami Bugembe we namukubira essimu ne musaba nti omwala mulwadde ate oli musajja mulungi ojja kwa treasurer mulungi n'agamba neyanziza nakkiriza obuvunaanyizibwa era ajja tubuulira mekazi yakafuna kati wano omwami ono wa recovery solution we twagendayo twasangayo ebikozesebwa bya Jack ewaka ebyokozesa mu room ye nga tabirina omwami ono ne munne bantu balungi nagenda nabo ku supermarket ne tugula ebintu ndowooza byabadde bya mitwalo 4 nembitwalira Jack nembimuwa omwami ono ne mugamba nti wabeerawo ekyetaagisa ekirala kyonna ntuukirira kati leero ku makya wakedde najja nangamba nti omulwadde bamutwala bafunye omuzira kiso w'amaanyi agenda omulabirira nti naye ffe ebbanja lyaffe lisigaddewo lya $2,400,000 kati era nga nze nga Balaam ne muto wange Wilson Bugembe omusumba ne president w'abayimbi nabo babadde bekozemu omulimu gwabwe nga balina sente ze basonda abayimbi abakyala female artist yes bekozemu omulimo so ojja kutuwa figayo gy'ofunye ku abo abayimbi ne mwami Bugembe atubuulire emeka eziriwo abaze bamuweereza ku ssimu then ezisigadde ekitundu ekinaba kisigadde tugenda kigabana wakati wange ne mwami Bugembe okukiryalinga recovery home esigale ng'eyamba abantu abalala omulundi oguddako naye tusigadde tuli open eri Jack ne family
bwe muli bamutwetaaze bwe muli bamulina obuyambi bwonna bwe mwagala oyo muganda waffe. We shall stand with her till the end. Bwe muba mutwetaaga muntuukirire Omusumba Bugembe, mutuukirire Misaki, mutuukirire Sophie, mutuukirire administrator wa office yaffe eri ku National Theatre, mutuukirire Maria Mundagire. Yera gwe munatuukirira tujja kwekubiriza era nga yitwadde tandisa okwekubiriza tulabe nti tukwatira wamu okuyamba muganda waffe. Kino tukikozerwa mutima mulungi ate si mutima mubi. Ate tetulinayo magoba getusuubira, ate tetwagala thank you. Twagala just Katonda ye yajja otuwa kitiibwa kya Mukama. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Okay, kati tuulizeko pastor. Ndowooza pastor tweyanziza nnyo tuhostinga wano. Nze mbadde njagala kubuuza omukulu oli babadde naye ebbanga kijjake. Muno omulundi ogusembyeyo Jackie tubadde twakaba naye zibadde 3. Yogerako nnyo taata. Omulundi ogusembyeyo last admission gye tubadde naye zibadde zikunukkiriza mu weeks 3-7. Bulijjo mwaba mujjanjaba? Bulijjo era ffe tubadde nga tujja tubeera naye. Mu bigambo by'okumubudaabuda. Yes. Mpozzi kwekyo nsaba kwebaza Naggulu Hospital ababadde bajjanjaba ebiwundu bya Jackie. Nabo bamwadde keya y'amaanyi nnyo kuliko Dr. Simon n'abala mu nsonyi sijja bajjukira amannya tweyanziza nnyo. Nga mukulu Balaam bw'abadde yeebaza abantu abaweereza ssente, tulina Sava Karim tweyanziza nnyo. Mwena n'abayimbi abaweereza ku mukutu gwa Uganda Musicians Association tweyanziza nnyo. N'aba female performing artists banaye buli omu kyakutteko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Baweereza ssente mmeka? Baweereza ku mukutu gw'abakyala Uganda female performing artists kuliko emitwalo 35. Then ku mukutu gwa Uganda Musicians Association kuliko emitwalo 6. Wonna ze emitwalo 95. So kati emitwalo 95 ezivudde mu bayimbi, list y'abayimbi abaweereza nja kusaba Sophia agibawe. Mwami Pastor Bugembe agenda kubabulira ze yakafuna ku simu ye ebadde collection point tuzigatteko okwo, then eziba zisigadde olunaku lwa leero wetuviira wano tujja kuba tumaze okukiliyaringa biru y'eddwaliro eryo era tusaba batuwe receipt bano abamawulire bagirabe. Million 2 kitundu. Bilioni 2.4. Omuzira kisatu yasobodde zisasula. Babadde bakubuuza. Mukama. No pozo okukatiriza nti sente ez'abayimbi weziri ne list weri tujja kuba tugipresenting. Nsobola okukakasa nti zinazifuntu. Bannange nze ka eddako ewange eyo Kiwatule waliwo eddwaliro lye twagendangamu nga famire yange n'abaana. Lunaku lumu nensangayo Jackie. Olinanga nti Jackie tomubuuzizaako. Katonda nga ndaba nali simukoze eki, nali simutegedde. Nene ngenda ne mubuuzaako nga bambi alabika akola ki alumwa naye ne musabirako. Kati egyo gye myaka n'emabega saddamu kumanya bimufaako. Kati jo about 2 weeks ago 2 or 3 weeks ago nga ntegeka concert yange waliwo Dr. Mita Simon tusaba naye wano ku church yajja nangamba pastor munnammwe ne mumulekerera bwe mutyo ne mubuuza munnaffaani nangamba nalabye Jackie Chandiru nga n'ekyokulya takikola ki takirina n'ekyo talina amubeererawo talina amukola ki amufaako. Dr. Simon we Naggulu bwe yaŋŋamba nga ne Balaam bonna tebannabiyingiramu ne mugamba okay ngenda kunoonya obwongo bwalowooza John Segawa obaani oba Silver Kyagulanyi naye ne mugamba nti ffe nga kyaki tugenda kunoonya omukyala amulabirira then tulabe kye tunaakola ng'ekkanisa. Naye concert eno ngenda ku Bongo kati nziramu kulabaani Balaam nga Balaam agamba nti bannange yanoonyezaani by then wali tomanyi na waali kyali ku TV
nenga dokita yaŋŋamba kaakati omutima gwange nensanyuka nti Balaam akoze eki akiteekinze on. Era olw'okuba nalina story ya Dr. Simon eyali tayinza keera kunnimba nti oba alina kyanoonya yali ayagala Jackie afune ekyokulya afune ekyokwambala ekyokwebikka afune amulabirira era nga nze nja kikolanga muntu mukimpowooze kati ne bitandika okufuluma nti nga bagamba afudde ku social media. Kakati Balaam kwe kumukubira mbandewo nga Balaam ankubira nanga ono mukama wange kakati Balaam okukubira muli muyimbi yenna mu nsi muno Uganda Balaam akubira oba osanyuka kubanga alinganga taata waffe mu ngeri emu oba endala. Nanga Wilson Jackie namufunye maze omugulira buli kintu nensaba otuweeyo ennamba abantu bateeke okwoki sente kubanga bagamba kyekyo kakati netunoonya ennamba kwe tuyinza oteeka sente ng'ennamba eyo teri bize nnyo ng'eri mannya gange ne tugisaayo. Kakati abantu omuntu yasooka okunkomako yali wa bodaboda yansanga nanga nabadde ku TV nembalaba mwebale nampa 2,000 nangamba 1,000 lwa kyaki 1,000 lwa Jackie. Ekintu ekyo nekinkomako nnyo. Kakati nga abantu bankubira abali e London ng'oyo omukyala wooka nagamba nayinze manyi famire yani ya Jackie. Kati nga buli muntu ankubira Jackie ali atya koze banaye Balaam yamanye embeera mwali naye nze nkwata bukwasi sente. So nagamba kale omukyala oyo yaŋŋamba bw'ati mmanyi famire ya Jackie simanyi lwaki nagamba famire ye eri bulungi nnyo naye nagamba naye nze ngenda bawayo emitwalo 3 mpeeyo n'ennyumba n'emmere nga then nemugaa nti omanyi bikubire Balaam ye mukama wange byonna obimukole ki obimugambe nemuwa ennamba ye naye namana nga ngenda mbabuuza omwana oyo atuuka atya ku ekyo koffe ebyo tebitukwatako kubanga ffenna tumanye ebbanga lyonna nti Jackie yandiba talina ki famire. Kaakati olwaleero tuwangudde ku lwaki kubanga bwe tuvuddeyo okuyamba ku Jackie famire neekola ki neezuukuka negaawo simanyi oba yali ababulako simanyi oba baali bajjanjaba ne bakoowa nze kino kye tubadde tukola kitusanyudde kubanga kye twagala Jackie kuyambibwa and there is no better place to be than with your relatives. Kakati nsaba okulongoosa tetwavuddeyo kusonda sente nga nti oba embeera tuli bubi nnyo nti kakati Balaam yayavuwadde Bugembe yayavuwadde banoonya bebakolera Balaam tali bubi nnyo oba oli awo nange siri bubi nnyo naye kakati kibadde kitunoonyesa akasente ebyaddala kuyamba. Kati leero bwe bandaze ka posti nga famire egamba nti bannange tebamusondera abantu balimba nze nensanyuka nenga good kuba nze ndabira abaana bamulekwa teri kintu kirungi nga mwana kudda mu bazadde be ne bwe muli mukuza mutya ne muwa omugaati ne bata era batuuka wano okugattibwa oba ku graduation omwana n'ababuuza nti wadde mwanonda ku kkubo sinayo wadde senga. Kakati olwaleero tusanyuse nti famire bwe yavuddeyo neyamba Jackie. Kakati ebbanja lye bataasasudde eryo tugenda kwekwata ne Balaam tujja disasula. Akasente kembadde n'akafuna ku simu yange gibadde emitwalo 56. Waliwo abaweereza ennyingi waliwo abaweereza 1000 waliwo abaweereza 5. Mukama abawa omukisa. Kati tukanyiza bwe tuti ekirungi kati famire ya Jackie emututte nsaba famire ya Jackie bamujjanjabe naffe twongere omusabira nyina essuubi nti lulikya lumu nga Jackie tumulaba ku stage oba okitegedde ng'ayimba ng'agamba mwebale wabula kano akasente kembadde muwadde ebbanja lyali lya $2,240,000 eryo omukulu aleeteyo haafu nange ndeeteyo ki haafu bakigadde. Kakati zino ezibadde zize olw'okwewala kino kibadde batandise nti kirabika tuzisonda ki zo tugenda zikola ki kuziddiza buli muntu
abadde atuweereza ssente n'abayimbi bennyini abasonze n'abayimbi bennyini 95 nja kusaba Sophie abo abayimbi abalise 95 bazizzeeyo mu kigambo kino nti Jackie family ye yamukoze eki yamutekinze on. Kati n'okusaba Balaam nti ebintu bino olumu kati nga bovuddeyo okuyamba ate ne bagamba nti bayaayi omutima gwo obutafa tegusobola nammwe mwenna abatuwagidde lwaki tuyisa abamawuli nti bwe tubanga tuddukidde ewa Jackie ewawani ewa Balaam oba ew'omulala yenna Balaam n'agamba bannaye tuyambeko nsaba Balaam omutima gwe tegufa ate nammwe abatuyambye omutima tegukola ki tegufa. Leero Jackie ye bamuyambye tomanyi olulala twandigende wa Balaam kubanga ensi teyanditegedde singa simu abamawulire mu abasinga. So njogedde nnyo naye njagadde kutegeeza ebigambo byange si bya bano ba Balaam. Nsanyuse nnyo nti family muvuddeyo okuyamba Jackie era nebaza Balaam nti at least yatuzibudde ki amaaso. Abatuyise abagale tebalimba ku social media nze nkasomye ono takasomye ekyo talina sibisoma nti balimba beebuzaabuza baagala kulimba sikiba nti Balaam nange twatuuse ku mbeera embi ennyo egamba nti olwaleero ekyatuleese nabadde nsobola okusasula ssente ezo nzekka naye njagala nnyo shared responsibility buno buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda kubanga music wa Jackie yali w'abannayuganda bonna nga bamunyumirwa era nga bamuwuliriza kuba nandibadde nsituka neŋŋamba nti kange neŋŋambe mukama wange mwegayirire nti Mr. President buno busente butono $3 oba $2 oba $10 zisasule naye nayagadde kulaga abayimbi abawagizi baffe nti you can make a contribution and also to create awareness nti drug abuse is a bad vice actor ate ya bulumi. So nkubiriza abavubuka mwenna abalaba emikutu gino egy'enjawulo mwewale okukozesa ebiragalalagala kubanga singa kikutuukako ojja kukitegeera. Webale nnyo Musumba. So mbakusaba sebo Mr. President mugambe tuzimba ennaasa na tuzimba kyaki kyemanyi mwami President ajja kulaba vidiyo eno ate musajja mulungi ajja kujja kukyalireko era ojja mugamba thank you Mr. President. Kati nga temunnabuuza bibuuzo mpozi njagala kwongerako na kino nti Jackie amaze mwezi 10 e Naguru Hospital. Nyongerako okwebaza ku Dr. Simon nteekako Dr. Galuwango babadde bamujjanjaba nga n'ebiwundu ku mukono babadde bamutwala nga muteeta agenda muteeta buli lwakuna. Nebaza nnyo abauma abayimiridde naffe mu kulambula Jackie mutusonyiwe tubadde tetwabayita naye nga tubaye tugezaako kikola kubanga abadde yeetaaga privacy. Kuno nenyongerezako sebo Balaam ne Evelyn Nagwa badde mu theatre leero muyi. Tekimuluma. Ayina amawuggwe bagalwala something naye nga gyali mu ddwaliro Kirudu. Evelyn Nagwa. Kama musumuli. Pozi ne kadi y'omukulu tonna gino na registration yaggwa. Eyo ku muyimbi wange ngenda zisasula. Kanza registration ya mega? Mitwale ena gyokka sebo. Mitwale ena. Nsasula kadi ya mwami Museveni ng'omuyimbi kubanga ayina ennyimba naye. So nsasude emitwalo gye 5 pa balance ne receipt. Ena sebo ngenda kuwa receipt. So tusasudde kati member mujjuvu mu kibiina ky'abayimbi. So kakati ekyo nakyo tukimaze okoze bulungi. So temuda mugamba nti ate mwami Museveni ye muyimbi waawa kati ye muyimbi era wa membership abusasudde njagala receipt ng'eriko amanya ge ngenda kugiweera YKM Museveni nga artist. Kiwedde mzee. Yes. Celebrity track. Subscribe.